Hallelujah. 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 Amen. Praise the name of the Lord our God. Lift up your voice and for a moment thank the Lord for His goodness and mercy, His kindness, His love, His grace. Oh Lord, we bless you this morning. We love you, our God, our only Savior and our Redeemer, Lord. We know that even as we gather this morning, you are in our very midst, Lord. You are in our midst, Lord. Let your name be glorified and take your center position, Lord, as we come to your word. Just as we are being worshipped, Lord, we honor you, Lord our God. Be glorified. In Jesus' name we do pray. Amen. 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 Once again, you are welcome in God's house. Thanks so much for making the time and come to worship and honor our God. Even our sister Judith in Mudua has been away for a long time. You are welcome. We love you. Stand up and wave. That lady gave birth a few weeks ago to her number 6. Is that right? Number 9. Hey, you joke. Hallelujah. With God, all things are possible. Praise the Lord Jesus. Just before we go to the Word of God, I want to thank all of you who are here on Wednesday evening. How many of us were here last Wednesday evening? It was one of those unique times in the presence of God. So unique. We had a kind of a program arranged what we're going to pray for. But somehow the Holy Spirit took over from all those many things. We began to pray through worship, through song. One after another, the next one and the next one, all the way through. Before we knew it was way past 8 p.m. Even power had gotten off. But it was so beautiful. I want to encourage all of us. Make time to come in God's presence and seek the face of the Lord and wait upon Him. Actually, this coming year, we're going to have a prayer altar every Tuesdays for businesses, for work, all those issues of investment, and be deliberate in matters of our work, in matters of what we do, so that we become wealthy and we'll be able to take care of our families well. Somebody say amen. We give God all the praise and the glory. Amen. Amen. And also last week we were able to go to Pastor my brother Paul's place. He took us to a place in Kachiri for prayer as well. It was such a great time of prayer in the presence of God. And I'm sure the land has been redeemed. And we believe that testimony is going to come through. Amen. Amen. Let's turn our Bibles to the book of Ephesians chapter 6. And that's where we were last Sunday. But somehow the Holy Spirit has told me to get back this same scripture and do part 2 of our sharing we shared last Sunday. Amen. Now as we do that, I want to remind us about the season and the time we are in right now. You are
calendar says it's November the 23rd. Kalenda yo ekulaga nti leero 23 omwezi ogw'ekumi According to the Gregorian calendar. Okusinziira ku kalenda eya Gregory. But according to the biblical calendar, naye ate Bayibuli kalenda ya we are at the new moon season of the month of Kislev. Tuli mu biro eby'omwezi omupya ogwa Kislev. The 9th month of the Bible. Omwezi ogw'omwenda mu byawandiikibwa Bayibuli. Why is this important? Lwaki kino kikulu? You need to know the time you are in. Weetaaga okumanya ebiseera bye tulimu. And begin to align your life according to the season of God. Olwo nno otandika okutegeka obulamu bwo eri ebiro bya Katonda. When you don't know, bw'oba tokimanyi, I mean, it impacts you in the negative because you are ignorant. Kubanga tekijja kukolera kubanga tomanyi. But God desires that you know. Naye Katonda ayaayaana nti And you tubimanyi. walk in a season of the time God has set for us. Era tutambulire mu biro Katonda byatutegekedde. The month of Kislev is the 9th month of the Bible. Omwezi gwa Kislev gwe mwezi ogw'omwenda okusinziira byawandiikibwa. Which represents trust in the midst of darkness. Guno gwe mwezi ogukiikirira obwesigo wakati mu kizikiza. Where you're going to believe God wetenda okukkiriza Katonda against all odds. Okusinga ebyoto byonna. Even when anything doesn't add up. Newankubadde. Help me with the sound. It's too loud, I think. Okay, and echo? Okay, thank you. I was saying that it's a month of trusting God. Gwe mwezi ogw'okwesiga Katonda. A month where we believe God mwezi gw'okkiriza mu for the Katonda. impossible. Olw'ebitasoboka. Those mountains. Olw'ensozi. Those challenges you go through. Olw'ebyo ebisoomooza by'oyitamu. It's a time to believe God and walk by faith. Ojja n'okkiriza Katonda ng'okkiriza lwa kukkiriza okutambula. A time where dreams and miracles emerge and become true. Akaseera ebirooto binokolesebwako n'okulowooza kwo ebijja okutuukirira. But also a season of spiritual warfare. Naye ate era biro bya lutalo lwa mwoyo. Our prayer lives and seek God in fasting, read the word of God, and keep in prayer whatever happens in. Somebody say amen. Now the month that has passed, the month of the 8th biblical month of the Bible, we remember the floods, the days of Noah. And we remember that at the end of the floods, God brought peace. The God we believe in is a God of peace. You could be now going through mountains and challenges. It's not forever, it's for season and for time. So in the season now we are in now, we believe God and we trust God. We depend on Him because He alone is faithful and His promises are yes and amen in Christ Jesus. Something else to know in this month, the month of Kislev is linked to the tribe of Benjamin in the Bible. Benjamin. What Benjamin was one of the sons, 12 sons of Israel. It is true this man was left-handed and was a fighter. He dealt with his enemies. He was a man of the bow and the arrow. So this month is linked up this man called Benjamin. Which means that you need to walk into the Benjaminite anointing. Where you fight your enemies and you bring them down. Not you to be brought down, but bring your enemies down. Is somebody in the house? Is somebody in the house today? Is somebody in the house? Take the Benjaminite anointing over your life. You can't be crying forever and ever. The hours now come where we begin to fight our battles and win them in this season of Benjamin, in the month of Kislev. I've already told you that this is a month also of dreaming, of dreams and visions. You see, when God speaks through His word, we listen. When God speaks through the messages, we listen. But also God speaks through dreams and visions. And amazingly, this season, the nights are longer than the day. That means you're going to sleep and dream. And by the way,
God loves that you enjoy your sleep. Katonda ayagala onyumirwa okwebakako How many of us obukumula. enjoy our sleep when you go to bed? Bameka anyumirwa nga bugenda okwebaka We had a testimony last weekend about this lady who was like, before I got saved, I couldn't sleep well. We had a lady who was testifying up the day before she got saved, she couldn't sleep well. waliwo omukyala eyawa obujulizi aga nti olunaku lweri nga tannaba kulokoka teyeebaka bulungi, But now she's born again. naye kati bwe yalokoka She's enjoying her sleep. yanyumirwa okwebaka otulo tumunyumira. Believer, enjoy your sleep. Omukkiriza nyumirwa I'm one of okwebaka those enjoying my sleep. era nange nyumirwa okubaka And God has kwange, given me good sleep. era Katonda ampadde okwebaka There are those who okulungi. tell me that, when I sleep in the day, I can't sleep in the night. Era bwe neba There are those who tell me that when they sleep in the day, they can't sleep in the night well. They keep on waking up and back and forth. asigala nzuukusa okusaba. Aha. Webaka emisana, Yeah. tebebaka kiro. That is it. Now, you need to have both, that when you choose to sleep in the day, you cannot sleep in the night. Weetaaga okubeera n'ebyo ebintu. Hallelujah. Amiina. May the Lord help us in our sleep. Nsabe Katonda tuyambe tunyumire So, okwebaka. the point I'm raising is this, Ensonga gye ndeta yino that as we sleep, nga twebase, there are going to be dreams. Katonda aleeta There are going to be ebirooto, revelations. Katonda aleeta okubikkulirwa. I pray God will give you good revelations. Nsaba nti Katonda akuwa okubikkulirwa Not bad revelation from the okulungi, so devil. okubikkulirwa okubi okwa Setaani. Joseph in the Bible Yusufu mu Bayibuli dreamt, yaloota, and the dreams he got, era ekirooto kye yafuna God blessed them. Katonda nga muwadde And the omukisa. man became a mighty man of God Omusajja n'afuuka musajja w'amaanyi in eri the Katonda days of his life. mu nnaku za Isirayiri. May God help you to Katonda atuyambe nawe give you okuyambe good dreams of your life. mu birooto by'obulamu Not bwo, dreams of death and si failure. birooto And bya kufa no, kulemererwa, dreams nedda. of excellence, of Wabula birooto success, byagenda of maaso, going bya forward in the name of kuwangula, bya Jesus. kweyongerayo mu linnya lya Yesu. Your life is so precious. Obulamu bwo bwa muwendo nnyo. You need to live it well and enjoy it. Weetaaga okubeera mu bulamu bwo nga bulungi ate Somebody say ng'obunyumirwa. amen. Wabi wagamba nti amiina. Is somebody in the house? Waliwo ali mu nnyumba olunaku lwa leero. Okay. It's like I'm speaking to myself. Okay. Anyway, today Leero we're going to do part 2 of last Sunday's sermon, tugenda kukola paati ey'okubiri ku bubaka obwa Sande which yayita. I have called Katonda we yatuyitira Govern from the Spirit okuŋŋaana mu mwoyo and Dominion in the Spirit. n'okufugira mu mwoyo. Govern from the Spirit Okuŋŋaana mu mwoyo and take dominion in the Spirit. n'okutwala obufuzi mu mwoyo. Somebody say amen. Wabi wagamba nti amiina. Last Sunday we talked about the reality of the spiritual world. Sande wedde twayogera ku buliwo oba obukwatikako bw'ensi y'omwoyo. Now, God desires Katonda ayaayaana that you reign in the spiritual realm nti ofuge mu nsi y'omwoyo and you take dominion, era otwale obufuzi and the physical world ne mu nsi y'omubiri. will actually respond to your dominion in the spiritual world. Eyanukule oba ekkiriza okufugako kw'ensi y'omwoyo. Somebody say amen. Wabi wagamba nti amiina. When you fail the spiritual world, Bw'olemerwa mu nsi y'omwoyo you can't manage in the physical ne world. mu nsi y'omubiri tosobola, tobiyinza. That is why all the rich people in this city, Y'ensonga lwaki abagagga bonna mu kibuga muno if they're not born again, bwe baba nga si balokole, then they are witches and diviners. basamize, balaguzi, They reign in the spiritual realm bafuga mu nsi and y'omwoyo then manifest in the physical. ne balabisibwa mu buliwo. The reverse is also true. Ate era mu sayidi endala Those kyo who are kituufu, poor in the physical abo abaavu mu are mwoyo also poor in the spiritual. era baavu ne mu mwoyo. So we must fight this battle on the two front battle sides, Katuteekwa okulwana olutalo luno lwa sayidi bbiri the zonna, spiritual and the physical. olw'omwoyo n'olw'omubiri. After I prayed and fasted, Ng'omaze okusaba n'okusiiba, then we need to work. weetaaga okukola. Do something about it. Baako ky'okolawo. You can't say I've already prayed and fasted, that's what ends. Tosobola gamba nti nsabye n'ensiiba bikomaawo. It doesn't end there. Tebikomaawo. We must command 2 of them. Tuteekwa bikola bibiri bitambulira wamu. Bitambulira wamu. Ephesians chapter 6, Abefeso essula 6 verse 10 olunyiri olw'ekkumi to 18. paka ku So we're lw'ekkumi going to read again. tugenda kuddamu tulusome. Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza bw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, Hallelujah. mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima,
era nga mwambadde ekyomukifuba obutuukirivu era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe era ku byo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi muweebwenga n'essepeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda nga musabanga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba okwegayiriranga kwonna okw'okwegayiriranga abatukuvu okusaba okw'okunyiikiranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Hallelujah. Amen. Let's go to Colossians 3, verse 1 and 3. Oh, you have your Bibles. You have your Bibles with you. Please don't just look. Get your Bible with you. Get notebook. We can't just watch and see what's going on. Get something to write, something to read from. Hallelujah. Hallelujah. I don't know whether I'm communicating. Simanyi oba muwulira kye ŋŋamba. We cannot be a church where we come and watch. Tetusobola kubeera kkanisa ejja ne tunula butunuzi. You must have your Bible with you. Oteekwa okubeera ne bayibuli Have yo. your notebook with you. Oteekwa okubaako owandiika. So that even after you'll be able to look at it after here. Olwo nno n'osobola okukyeyongeza nga tumaliriza wano. Okay, let's go to Colossians 3, verse 1 to 3. Abakolisaayo 3 olunyiriri olusooka. Kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo. Munoonyenga ebiri waggulu Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ebiri waggulu so si ebiri ku nsi, kubanga mwafa n'obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Hallelujah. Amen. And then Hebrews 12, verse 22 to 24. Abebbulaniya essula 12 verse 22 to 24. Abebbulaniya 12 olw'abiri paka ku lw'abiri. Olw'okukkiriza Yusufu bwe yali ng'anaatera okufa. 12, 22 to 24. Okay. Naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu, Yerusaalemi eky'omu ggulu n'eri obukuumi bw'abamalayika, eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa, n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya, eri ey'omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi. Okay. Hallelujah. Amen. In Ephesians 6, where we read in the beginning, mu Befeso 6 we tutandikidde, the writer is talking about the spiritual issues go on in the course of life as we walk with the Lord Jesus Christ. Omuwandiisi alaga ebibeerawo wakati w'ensi y'omwoyo eri obulamu bwa Kristo Yesu. And he gives counsel what we ought to be doing. Era naawe okuwabula engeri gye teekeddwa okukolebwamu. Putting on the full armor of God. Teekako ebyambalo byonna ebibwa Katonda. Because life is a battlefield. Kubanga obulamu lutalo. It's not a playground. Si kifo kya kuzannyiramu. So we must have the armor of God. Oteekwa kwambala ebyambalo bya Katonda. And contend with powers of darkness. Osobole okwanganga amaanyi g'ekizikiza. And he talks about what kind of armor we ought to have. Ayogera kika kye ky'ebyambalo biteekwa okwambala. The element of our salvation. Engabo ey'obulokozi. The breastplate of righteousness. Ekibawo eky'obutuukirivu. The shield of faith. Engabo ey'okukkiriza. The sword of the spirit. Ekitala eky'omwoyo. The belt of truth. Omusipi ogw'amazima. And the shoes carrying the gospel of peace. N'engatto ezitwala enjiri ey'emirembe. These are the weapons to use the spiritual warfare. Bino bye byokulwanyisa ebyokulwana olutalo olw'omwoyo. In Colossians 3, the author is saying we're not just being saved, omuwandiisi agamba tetwalokoka bulokosi, but we are elevated. Naye twawanyisibwa, we are sat with Christ. Ne tutuula ne Kristo Yesu. And our lives are hidden with God. Era obulamu bwaffe bukwekeddwa mu Katonda. In the spiritual realm. Mu nsi y'omwoyo. Beyond the physical you see, okusukkuluma kw'ekyo ky'olaba you are a eky'omubiri. spiritual being. Oli gwe kitonde kya mwoyo. I was saying last Sunday that we are so blessed as human beings. Nsande wedde nabagamba nti twaweerwa nnyo omukisa ffe abantu. That is only a man who is both
physical and spiritual. nti omuntu yekka oba ekitonde ky'omuntu ye muntu nga The angels aliko are ebintu only bibiri. spiritual, not physical. Bamalayika ba mwoyo si ba mubiri. Even God is more spiritual than physical. Ne Katonda asinga nnyo okubeera ow'omubiri okusinga You only come omwoyo. through Jesus and through a human being format. Yayita mu Yesu naye mu nkola ey'obuntu. But otherwise, God is spiritual. Naye Katonda mwoyo. And that's how we're going to be. Ate naffe bwe tugenda okubeera. Somebody say amen. Wabe wagamba nti amiina. In Hebrews 12, Bebulaniya 12. the writer says we have come to Mount Zion. Aga nti tusembedde ku lusozi In other words, Sayuuni. you have come to God Ozze eri Katonda from the physical okuva mu mubiri to the spiritual. okujja mu mwoyo. And that's how the future is going to be forever in eternity. Kati n'ebyo mu maaso we bityo bigenda okubeereredde ennaku So we are zonna. part of the spiritual realm. Kati tuli mu nsi ya mwoyo. Somebody say amen. Wabe wagamba nti amiina. Now, may God help us Katonda atuyambe to realize okuzuula that it is so real, the spiritual world. nti ensi y'omwoyo ya ddala mu buliwo. The spiritual world is active. Ensi y'omwoyo It ekola, doesn't go to sleep. teyeebaka. As you go to bed, the spiritual world is ongoing. Bwe ng'ogenza okwebaka ensi y'omwoyo esigala etambula. We'll see this shortly in a small clip that we put together again. Mwalaba kakiripu ke twalaba sande wedde. That's why Paul says, pray without ceasing. Pawulo kyava agamba musabenga obutakoowa. Why? Lwaki? The spiritual world doesn't sleep. Ensi y'omwoyo yo teyeebaka. Demons don't go to bed. Yo tegenda mu buliri. Powers of darkness are alive and well every other time. Amaanyi g'ekizikiza buli kaseera gabeera You gakola have seen gabeera in buli our wantu city, wonna. Kampala, people don't go to bed literally. Bars are open all the time. Mulaba mu kibuga Kampala amabala tegaggale so They are nagabeera manifesting maggule. what is happening in the realm of the spirit. Galaga ekyo ekigenda maaso mu nsi So you y'omwoyo. as a believer Kati nga gw'omukkiriza ought to pray all the time. olina okusaba obudde bwonna, Repent at all times. okwenenya ennaku zonna, Walk in the spirit. okutambulira mu Read mwoyo, your Bible. okusoma bayibuli yo, Be righteous as a okubeera believer. omutuukirivu ng'omukkiriza. And the Lord is telling us Era Katonda atugamba we need to govern from the spirit twetaaga okuŋŋaana mu mwoyo and take dominion era tutwale obufuzi in the realm of the spirit. mu nsi y'omwoyo. Don't just know about the spiritual realm, Tomanya bumanya bigikwatako, but govern from it naye gifugiremu and take dominion, era otwale obufuzi, because Christ is in you. kubanga Yesu ali mu ggwe, And the Kristo. Bible says, greater who is in the world, Era Bayibuli egamba nti w'amaanyi oyo ali mu or greater who is in the spiritual realm, or even greater than who in the spiritual realm, or greater who is in the spiritual realm, w'amaanyi oyo ali mu nsi y'omwoyo, than the devil who is out there and his demons. nti ne Setaani ali wabwereyo n'emizimu In gye. other words, you are the child of God. Mu ngeri endala gw'omwana You wa have Katonda more authority. You olina obuyinza have more bwonna dominion obw'obufuzi, because God lives in you. kubanga Katonda atuula munda And mu you ggwe. represent Christ on earth. Ate gw'okiikirira Kristo ku You nsi, represent Christ in your family, in okiikirira Kristo mu your makaago, community where you live. eyo gy'ova May you take dominion. otwale obufuzi When obwo. issues come up in your area, in your family, Bw'anaabeerawo ensonga mu famire oba mu kitundu matters of eyo, witchcraft, ku nsonga z'obusamize, matters of ku violence, nsonga z'obwebugumu, you have the power of God gw'olina amaanyi ga to Katonda say no to powers of wickedness okugamba nti nedda eri amaanyi because of the g'ekizikiza, ambassador of Christ kubanga Jesus. tuli babaka ba Kristo All Yesu. our life situations Obulamu bwaffe bwonna n'embeera zaffe can be changed zisobola if okukyusibwa you take your dominion position singa gw'otwala ekifo kyo mu in the realm of the mwoyo, spirit mu nsi y'omwoyo and the realm of the physical. ne mu buliwo. Somebody say Wabe amen. wagamba nti amiina. Now, today I want us to look at these 4 spiritual pillars Leero njagala tulabe ku mpagi zino ennya of ez'omwoyo living in the spiritual world eziri mu nsi ey'omwoyo and taking dominion. era ezitwala obufuzi. You know, pillars are strong metals, strong building stuff that holds buildings. Empagi ze zino empagi eziwanirira ebizimbe eby'amaanyi. Our church has got over 28 pillars on which the building is standing on. Ekkanisa ffe n'empagi nga 28 ekizimbe kwe Many of kiyimiridde. them are hidden, but they are in those walls. Era olwendo They are hidden, but they are in those walls. zikwekeddwa naye mwe ziri mu bisenge omwe At least we've zirabika. got one for that already. We can see in the Bw'oba physical. osobola okunula wali emabega osobola ogiraba wali. If you remove that pillar, Bw'ojjukira empagi eyo, if you remove that pillar, bw'ogiggyawo, the whole thing will come down. ekintu kyonna kijja So ggwa. pillars are anchors. Kati empagi ze ziwanirira z'amaanyi Without them, nga teziriiwo, buildings can stand. ebizimbe tebisobola kuyimirira. And so what are those pillars that support your spirituality in the Lord to take dominion in the spiritual world? Kati mpagi ki ezo eziyimirira ne zikunyweza n'emira mu kifo kyo mu nsi y'omwoyo eri bwakabaka bwa Which pillars Katonda? are those? Empagi ezo ki? We're going to see 4 of those pillars. Tugenda kulaba nnya ku zo Number leero. one. Esooka,
you are seated with Christ. Otudde wamu ne Kristo Yesu. When you talk, bw'oyogera, the heaven is here. eggulu liwulira, Demon is shanda. emizimu gikankana. Because they know kubanga gimanyi who you are. oli ki gwe ki ky'oli. As long as you're walking in Christ Jesus, kasita obanga otambula mu Kristo they Yesu, will know who you are, your voice. gijja kutegeera eddoboozi lyo ky'oli. That's why in the book of Acts, y'ensonga lwaki mu kitabo ky'ebikola the sons by'abatume of Sceva abaana ba Skeva began to cast demons. baatandika okukomiririmira emizimu. You, in the name of Jesus, I command you to go. gwe mu linnya lya Yesu balagira mugende, And you, in the name of Jesus, go away. naawe mu linnya lya Yesu vaawo gende. Then the demons were like, mizimu ne gigamba, Paul we know. Pawulo ye tumumanyi, Even Jesus whom they talk about, we also know. ne Yesu gwogerako naye tumumanyi. But who are you? Naye ate gwe oli ani? Mwe baani? You see, in the realm of the spirit, Mu nsi y'omwoyo demons can recognize who you are. emizimu gisobola okutegeera gwe ki Whether ky'oli, you are born again or not. oba oli mulokole oba toli mulokole, Whether you are a believer but compromising your walk with the Lord oba or oli not. mukkiriza naye nga okompromisinga, oba obeerawo neokkiriranyamu entambula yo They ne will Katonda, gijja kumanya. And therefore, N'olw'ensonga eyo, when you are in Christ bwe Jesus, tubeera mu Kristo Yesu, walk in purity, n'otambulira mu butuukirivu, walk in holiness, n'otambulira mu kutukula, be prayerful man and n'obeera woman of God. musabi musajja Read the Bible and n'omukazi, the scriptures. n'osoma ebyawandiikibwa ne Bayibuli. When you stand up to pray, Bw'oyimirira okusaba, demons will know who he's talking about. emizimu gijja kumanya ani And gwe they gyogera will nakyo, obey. era gijja kugonda. Don't have gaps in your walk with Christ. Tobeerako awo nebugapu nogaa nti mu lugendo ne Katonda. Walk as a woman and a man of God. Tambula ng'omukazi, tambula ng'omusajja wa Katonda. Ephesians 2:6 says, Abefeso 2:6 and agamba, raised up us together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. eyatuzuukiza wamu naye n'atutuuza wamu naye mu bifo eby'omuggulu mu Kristo Yesu. Luke 10:19 says, Luka 10:16 agamba, behold, I give you the authority laba mbawadde amaanyi to trample on serpents and scorpions okulinnya ku misota and over n'enjaba all the power of the enemy, n'obusago n'amaanyi g'omulabe and gonna, nothing shall by any means hurt you. era tewali kintu kyonna ekinaabakolanga obubi. Because you are in Christ, Kubanga oli mu Kristo Yesu, you have been given the power and authority to oweereddwa amaanyi n'obuyinza trample on snakes and scorpions okulinnya and ku overcome the power of misata the enemy. n'enjaba n'owangula amaanyi So ga when you Setaani. stand to pray, Kati to proclaim, bw'otasaba the heaven n'otalangirira, is here, eggulu and the teribeewawo, demonic world obeys your voice. ensi yomu emizimu ne gigondera eddoboozi lyo. How many of us are willing to live this kind of life where you take dominion in the spiritual realm? Bameka ng'oyagala okubeera mu bulamu ofaanana bwe butyo ng'osobola okufuga mu nsi y'omwoyo. This is what God has called us to be. Kino Katonda kyatuyitidde okukola. Not be at the periphery of life, Si kubeera abantu balakkiriza mu bulamu but rather take our authority as believers in Christ naye nga Jesus. tutwala obufuzi bwaffe n'obuyinza bwaffe mu Kristo Yesu. Praise the Lord Jesus. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Back in the book of Genesis 1:28, Nga tuzeeyo mu lubereberye mu this is what the 28. Bible says. Kino Bayibuli kyegamba. Then God blessed them. Katonda n'abawa omukisa. Back in Genesis 1, Mu lubereberye eri esooka, God blessed them. Katonda n'abawa This omukisa. is Adam and Eve, or man and woman in the Bible. Adamu ne Eva, omwami n'omukyala mu And God Bayibuli. said to them, Katonda n'abagamba, be fruitful mubende mubale and ebibala multiply, era mwalenga, fill the earth mujjuze and ensi subdue it. era mugifuge Look mugire. at the next part of the verse. Tunuulira olunyiriri luno bwe I lutambula. love it. Olunyiriri ndwagala It nze. says, have dominion over the Mubeere flesh of the sea. n'obufuzi ku nsi We bwonna. are to take dominion. Tuteekwa kutwala That is our obufuzi. position as believers. Ogwo gwe mugabo gwaffe ng'abakkiriza. When our lives are shaky, Obulamu bwaffe bwe bunyeenyezebwa nga when bunyenya, things are not where they should be, ebintu nga tebiringa bwe go byandibadde, back to God, ddayo eri Katonda to the position of God in Christ, mu kifo kya Katonda mu where Kristo you Yesu, take dominion w'otwalira over obufuzi your situation, eri embeera over yo, your eri circumstances, over ebikwetoolodde, your mountains, eri ensozi zo, over your valleys, eri ebiwonvu over byo, the fears of life. awali okutya kw'obulamu Go bwo. back to God, Ddayo eri Katonda, because God made sure that you have dominion. kubanga Katonda akakasa nti oyagala obeere n'obufuzi gwe. May God help us with our lives. Katonda atuyambe mu bulamu You bwaffe. see, I am a pastor. Omanyi nina omusumba, I'm a pastor. ndi musumba, And I've been at it for a long time. era mbadde musumba emyaka mingi. One of the hardest part to do as a pastor Ekimu ku sayidi enzibu is eyokolako to ng'omusumba shepherd men and women who are weaklings. kwe kusumba abakazi n'abasajja naye nga bali awo bampolampola.
banafu, weaklings. Weak in this, weak in the other. Pastor, pray for me. Pastor, pray. Banafu mu kino, banafu mu kiri, musumba kino, musumba kino, musumba kiri, mazima nja kusaba. But you need also to be a man, woman of God. Naye neweetaaga okubeera omukazi n'omusajja alina obuyinza obw'obufuzi. It is not possible that all the time you want to pray with a pastor to pray for you. Si kyangu musumba. It's not possible that all the time you're going to be asking the pastor to pray for you. Tekisoboka ndi musumba agenda kusabira buli kaseera buli lunaku. And that's why some bad pastors do bad things to their congregation. Yensonga lwaki abasumba mu ababi bakola ebintu ebikyamu eri Because the ebibiina people are byabwe. vulnerable. Kubanga abantu tebeegasa tebeeyamba. May the Lord help us to rise up. Nsabye Katonda tuyambe I want tugolokoke. to pass the church Njagala okusumba nze kanisa. where people are found Abantu nga bagumu in the banywedde word of mu God, kigambo kya in Katonda, prayer, mu kusaba, in fasting, mu kusiiba, in working hard, mu kukola nga bakola nnyo, growing and multiplying. nga bazaazaamu nga bakubisaamu. Hallelujah. Haleluya. I'm not saying I'll not be there for you. I will be there for you. Sigamba nti sijja kubeerawo ku lwammwe, nja You babeererawo. have a responsibility. Naye ate naawe olina Be a obuvunaanyizibwa strong Christian in the Lord Jesus. obuva mu obukristaayo okuyita mu Because Yesu again, Kristo. remember, behind you there are many other people who are waiting, who are looking at you. Kubanga emabega waliwo bangi abakutunuulidde So when ggwe. you are weak, Kati bw'oba munafu, you make them vulnerable. munnange nabo bafuula abatasobola kubaako kye bakola. Can we be strong Tusobola okubeera ab'amaanyi in the Lord Jesus Christ? okuyita Mukama waffe Yesu. Number 2, Ekyokubiri, hosting heaven, creating divine atmospheres. okuleetera eggulu Okukkiriza eggulu libeere mu ffe. Amen. We need to allow the heavens to be in us. twetaaga okukkiriza eggulu libeere mu ffe. Because when we do that, Bwe tukola ekyo, we create the presence of God. tutondawo okubeerawo kwa Katonda. When the presence of God is with us, Okubeera kwa Katonda bwe kubeera naffe, battles are won, entalo ziwangulwa, demons are overthrown, emizimu the gisuulibwa powers wansi, of darkness are crushed, amaanyi ag'ekizikiza and we gain gasaanyizibwawo. victory in Olwo ne Christ tufuna Jesus. obuwanguzi bukuyita mu Kristo Yesu. Psalms 22 verse 3 says, Zabbuli 22:3 agamba, but you are holy, oli mutukuvu gwe, enthroned in the praises of Israel. atuula mu matendo ga Isirayiri. Second Chronicles says this, verse chapter 5. Ebyo Mirembe 2:5 agamba, Indeed it came to pass awo olwatuuka when the trumpeters and singers were as one, bwe bafuwa abayimbi amakondeere to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. okuwuliza eddoboozi erimu nga batendereza nga beebaza Mukama. And when they lift up their voices Era bwe bayimusa amaloboozi with the gaabwe trumpets and cymbals n'amakondeere n'ebivuga and instruments of music and praise the Lord, saying, n'ebitaasa ne batendereza Katonda nga bagamba, for he is good, kubanga mulungi, his mercies endures forever. okusaasira kwe kubeerera That the emirembe gyonna. house of the Lord was filled with a cloud, Awo ennyumba ya Katonda n'ejjula ekire, so that the priest couldn't continue ministering olwo ne kabona n'atasobola kuyimirira kwongera because of the kuweereza cloud. olw'ekire. For the glory of the Lord filled the house of God. Olw'ekitiibwa kya Katonda kyajjula ennyumba yonna. Whenever you host the presence of God, Buli lw'oleeta okubeerawo kwa you Katonda, take dominion otwala obufuzi in the realm of the Spirit. mu nsi y'omwoyo. Worship is one of them. Okusinza kye kimu ku byo. Prayer is another. Okusaba nakyo kya kirala. Repenting of our sins is the other one. Okwenenya ebibi byaffe bulijjo nakyo May we kirala. allow to host the heavens in our lives. Olwo tukkirize tukyaze oba tubeere n'okubeera kw'eggulu By kuno. doing that, Nga tukola ekyo, we take dominion Olwo- in the realm of the Spirit. olwo tutwala obufuzi mu nsi y'omwoyo. Last Wednesday, Olwokusatu luwedde, it's normally Wednesday do prayer and fasting as a church. lunaku lwa kusiiba na kusaba ng'ekkanisa. So we gathered right here to pray. Tukuŋŋaana wano ne tusaba ne tusiiba. 20 or of us were gathered here to pray. 20 twaliwo wano nga And then the Holy Spirit omwoyo omutukuvu brought a song through one of our brothers in the Lord. n'aleeta oluyimba ng'ayita mu Oluganda omwo. That song Oluyimba olwo
led to another song, ne luleetera oluyimba and olulala another song, ne luzaako olulala and in deep prayer, wakati buziba mu kusaba not praying for onions and tomatoes nga and tetusabira cucumber, butungulu na nnyaanya bye tutalina waka, but enjoying the presence of God. naye nga tunyumira okubeerawo kwa We Katonda. are in this place Twali mu kifo kino up to 8 in the night, 8 p.m. paka ssaawa 2 ez'ekiro, Even power went off, but we didn't even notice that power had even left. amasannyalaze ne gagenda naye twategeera nti n'amasannyalaze gagenze. Why? Lwaki? The presence of God had come down. Okubeerawo kwa Katonda kwali kusse. And that is true whenever we seek the face of God. Ekyo kituufu bw'onoonya obwenyi bwa Let me Katonda. tell you, as we enjoy the presence of God, Kambabulya ng'oli mu kubeerawo kwa in the Katonda, realm of the Spirit, mu nsi y'omwoyo battles were being fought and being won. entalo zirwanibwa ne God was doing ziwangulwa. something in the realm of the Spirit. Katonda lwaki ajja okukola okuyita mu nsi God was y'omwoyo. enforcing the authority on the face of the earth. Katonda ajja kweta amaanyi gano ku bulamu And bw'ensi, His will was being done. era okwagala kwe kujja kukolebwa. His willing was being done. His will was being done Okwagala kwe kwakolebwa as we were worshiping God. nga tusinza Katonda ku lunaku olwo. Church, Ekkanisa, learn to host God's presence. weeyigirize oba yiga okuleetera okubeerawo kwa Katonda By mu bulamu doing bwo. that- Ekyo nkikkiriza. By doing that, Ng'okola ekyo, we invoke the presence of God in the realm of the Spirit. olwo tuleetera okubeerawo kwa Katonda okuyita mu nsi Let me y'omwoyo. remind us, Kambajukize, worship is not just music. okusinza si nnyimba kuyimba It buyimbi, is spiritual hosting of God. naye kuleetera kubeerawo kwa Katonda mu And ggwe. God inhabits the praises of His people. Era Katonda atuula mu kubeerawo kw'abantu be. Worship creates thrones for God in our homes, Okusinza kuteekawo nnamulondo ya Katonda mu maka gaffe, in our offices, mu ofiisi eyo, in our mu businesses, bizinensi zaffe, in our hearts, mu mitima gyaffe and even in our church. ne mu kanisa yaffe. Thank you, worship team, for leading us today. Twebaza Katonda olwashipu mwebale tukulembera. I mean, you could sense the presence of God. Owulira nga olw'okubeerawo kwa Katonda. You see, some of us don't even enjoy it because our hearts are not aligned. Omanya abamu ku ffe tetunyumirwa kubanga emitima gyaffe tegyetegese, You just come tegiteredde. and stand like a pillar. Ojjaawo n'oyimirira ng'empagi. Come to worship God. Ozze kusinza Katonda. The people who say, I didn't like the worship. The songs were all wrong. Nadde siwulira kusinza ennyimba ze baaleese nga sizitegeera. The problem wasn't the songs. Ekizibu tekyabadde mu luyimba. The problem was your heart. Ekizibu kyabadde na mutima gwo. That's a hard gospel. Eyo enjiri ebeegumye. But in our church, we preach it and we listen to it. Naye ate mu kanisa yaffe tugibuulira ate tugiwuliriza. And we receive it. Era ne tugikkirizaamu. Learn to prepare your heart Yiga okuteekateeka omutima gwo to be a worshiper. ogw'okuba omusinza. Pillar number 3. Empagi ey'okusatu. How we're going to be able to take dominion in the spiritual realm. Engeri gy'ogenda okusobola okutwala obufuzi mu nsi y'omwoyo. Don't be naive. Totambulira mu kutategeera kw'omwoyo. Don't be naive. Tobeera tolina ky'omanyi. Walk in a spiritual discernment. Tambulira mu kwawula okw'ensi y'omwoyo Do you kutegeera. discern? Yawula, beera muntu ayawula. Or do you just follow anything and everything anywhere? Tokola buli kintu wonna w'osanze buli gy'okisanze. When people come and talk to you, Abantu bajja ne boogera do naawe. you just hear words or do you go beyond what's behind the words? Towulira buwulizi bigambo naye buza ki ekyabadde emabega w'ebigambo. Do you listen to what is not said? Owulira Katonda ky'agamba. You know, I'm a counselor. I do premarital counseling and general counseling Nze nkola okuwabula okw'engeri zonna by the grace of God. olw'ekisa kya Katonda. When I'm listening to somebody speaking to me, Bwe mba mpuliriza omuntu ng'ayogera gye ndi, I listen the words. mpuliriza ebigambo I watch the body language. ne ndaba engeri gye yayisaamu And I ng'ayogera. listen what's not even said. Era ne ngezaako okutegeera ki kyennyini ky'ayogera. I listen to what is not even spoken in words. Ne mpulira ne ky'atayogedde mu bigambo ng'ayogera. We ought to be discerning. Tuteekwa okwawula. When you go to do a business deal, Bwe tugenda mu kukola bizinensi or in many different things of life, mu bintu eby'enjawulo mu bulamu, do you discern oyawula and be able to know n'otegeera nga kino this one nedda, is not of God? kino si kya bwa Katonda. Or you just swallow everything like a pig. You know, pigs eat anything and everything. Oba gwe okolanga obubizi buli kimu, obubizi obusobola okulya buli kintu ne bukola buli kintu. Pig is one animal that eats both meat and also vegetation and anything and everything. It just Obubizi eats. erya oba nnyama oba bibala buli kimu esobola okirya. We must have filters. Tuteekwa okuba nga tusengejja.
We need to walk in discernment. twetaaga okutambulira mu kutegeera oba okwawula. The Bible says this. Bayibuli eyogera kino. 1 Corinthians 2:10-12. Abakolinso 1:2 But God has revealed them to us naye Katonda ffe yakitubikkulira through his Holy Spirit. ku bw'Omwoyo Omutukuvu. For the Spirit searches all things. Kubanga Omwoyo Omutukuvu anoonya byonna. Yes, the deeper things of God. Kituufu ebintu bya Katonda eby'obuziba. For what man knows. Omuntu by'atamanyi. For what man knows. Omuntu by'amanyi. The things of a man. Ebintu by'omuntu. Except the spirit of man which is in him. Even so, now one knows the things of God except the Spirit of God. Eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Era bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera wabula omwoyo wa Katonda. And verse 12 says, Luganda, now we have received kati kubanga twaweebwa not the spirit of the world, so omwoyo w'ensi, but the Spirit who is from God. wabula omwoyo ava eri Katonda. And listen what the Bible says again. Wulira kino Bayibuli kyeyogera. That we might know olwo nno tulyoke tutegeerenga the things that have been freely given to us by God. ebyo Katonda byatuweera obwereere okuba eri Katonda. In other words, mu ngeri endala, when you get saved, bw'olokoka or when you got saved, oba bw'owalokoka, you got the Holy Spirit inside of you. wafuna wayaniza omwoyo omutukuvu munda mu ggwe. And that Holy Spirit Kati omwoyo omutukuvu oyo is at work in your life, ali mu kukola emirimu mu bulamu bwo in you. mu ggwe. And one of them Era egimu ku gyo to enable you okusobozesa to ggwe discern, okwawula, to know, okumanya, to have revelation. okubeera n'okubikkulirwa What is not even physical but in the spiritual realm. ekitali kya mubi naye eky'omwoyo. Discernment is not just suspicion. Okwawula si kuteebereza, tobeera nteebereza buteebereza. You would just know. Omanya This man here. omusajja ono. Huh? You would just know. Omanya. One time I went to a shop. Olunaku olumu nagenda mu dduuka. I was looking for something. Nalina kye njagala mu dduuka. So I got the counter. Ne ngenda ku counter. And then the owner of the shop comes up, was a man. Nannyini dduuka najja nagamba ki? As the Holy Spirit would lead, omwoyo omutukuvu ng'ankulembedde, my eyes went to the exact spot of who he was. amaaso gange ne gamutunulamu nga gamuteebeddemu wennyini we He had yali. a weird bangle on the right hand. Yalina bango oba akakomo ku mukono gwe. And God told me, Katonda n'aŋŋamba, go slow, this one is a witch. awo togula yitawo buyisi oyo musamize. Now, this is happening in very short time, split seconds, mind's running. Kino kyaba mu kaseera katono nnyo obwongo nga bukola ku speed. Then I'm asking God, how do I know? What? Give me another sign other than the bangle. Ne ŋŋamba Mukama mpayo akabonero akalala ng'ogyeko akakomo k'ayambadde. Then God told me, look on the left hand side. Mukama n'aŋŋamba tunula ku sayidi ye There was an interesting pot waaliwo akasuwa with a long mouth up. nga kaliko omutwe muwanvu. Could I doubt anymore? Nali nkyasobola okubuusabuusa okusinga ku ekyo. Now, what happened after that Kati ki ekyabaawo oluvannyuma lw'ekyo? was based on what God had told me to do. Ekyo nga nkijja ku kiri Katonda ky'aŋŋambye okukola. So I was dealing with him. Nali njogera naye Knowing he's a witch. nga nkimanyi musamize. When somebody is a witch, you can't deal with the same way as somebody who's not a witch. Omuntu bw'aba nga musamize tosobola kukolagana naye mu ngeri ng'atali. So I dealt with him as a witch. Nayogera naye nga mmanyi musamize. And what was funny was, kyewuunyisa at the kyali end of our conversation, nga tumaze okunyumya emboozi zonna, he knew that I got to know that he was a witch. yamanya nti nze ntegedde nti ye musamize. And what is so funny is this, that the witches actually know who believers are first. Ekyewuunyisa kiri nti n'abasamize bamanya
But the sad news is naye amawulire amabi gali we nti don't discern who they are. ffe tetwawula ki kye bali abo. One young lady got engaged to this nice guy. Omuwala omuto bw'asisinkana omuvubuka omulungi, omusajja omulungi. He looked nice, Faanana bulungi. handsome. Ali mulungi. He had it all right. Mwanvu mulungi. And this young lady was Omuwala ono a omuto member of our church where I used to be. yali memba wa kkanisa gye nali nsabira. The guy proposes. Omulenzi na proposing. But he said yes. N'agamba weewaawo. They began walking. Ne batandika okutambuza. And they got married, but not in our church. Ne bafumbiriganwa naye si mu kanisa yaffe. 4 years in the marriage. Emyaka 4 nga giyiseewo mu bufumbo. She discovers the man was a witch. N'azuula nti ono yali musamizi mulogo. Can you imagine? She never discerned all the way. Osobola okirowoozaako nti wakati emyaka egyo ena nga takirowoozangako. The rest is not a good story. What happened thereafter? Ebirala lugero lunene ebyabaawo. Can you imagine giving birth with a witch? Okuzaalira omulogo. Because of lack of discernment. Kubanga yabula omwoyo w'okwawula. But let me encourage you by saying this. Naye kambazzemu amaanyi nga mbabulira. Many times Ebiseera bingi in a dating relationship, mu nsi eno ey'okwogerezeganya, God will always give you triggers and pointers. Katonda ajja kukulagayoko Always he obuntu ne will. manduso. Ajja kukulaga bulijjo. But many times people ignore those small things. Naye munange gw'obeera onoga sibifaaga tutambule. He will grow in the Lord. Munange ajja kukula mu Katonda. God understands. Not everybody is perfect. Katonda ategeera ate si buli muntu nti mutuukirivu atuukiridde. May God help us Katonda nsabye atuyambe to be discerning. tubeere abaawula As we work, nga tukola, as we do business, nga tukola bizinensi, in our neighborhoods, bannaye baffe batuliraanye may we be discerning. nga tusobola okwawula. Because God wants us to be discerning. Kubanga Katonda ayagala tubeere abantu nga Because the twawula. realm of the Spirit Kubanga ensi y'omwoyo is so real. ya ddala mu buliwo. Let's watch this clip quickly about what happened in the spiritual realm one more time. Katulabe ka clip kano ki ekibaawo mu Similar nsi to what we did y'omwoyo. last Sunday, but different. Watch the difference. Si ke kamu ke twalaba ku Sande kano kanjawulo. What happened is in the realm of the Spirit, when we pray, or even when we don't pray. Ki ekibaawo mu nsi y'omwoyo bwe tusaba oba bwe tutasaba. Darkness never sleeps. While the world rests, the realm of darkness stays awake, planning, plotting, and searching for whom to destroy. Evil doesn't take breaks. Spiritual attacks don't pause. The enemy works overtime because he knows your destiny carries light. But as a believer, you were never meant to sleep spiritually. You cannot afford to be silent, powerless, or unprepared. You must stay alert. You must stay prayed up. Because the same way darkness is awake, heaven is awake too. When you call on the angels of God, you activate warriors that never lose. They stand guard over your family. They block the arrows that were sent against your life. They destroy the assignments formed in secret places. Because when heaven fights for you, no power of darkness can touch you. Amen. If you believe that heaven will fight for you, type amen in the comments. Do you know that when you pray, your words don't just rise, they ignite a war in the unseen? Every sincere whisper shakes the heavens. Angels move, darkness stirs, and the forces of light take their stand. Because prayer is not silence. It's a command from earth that heaven answers. When you call on God, storms calm, demons tremble, and walls that seemed unbreakable begin to fall. You may not see it, but every tear, every plea, every God help me becomes fire in the spirit realm. So don't stop praying when it feels like nothing's happening. That's when heaven is working hardest. The enemy fears the voice that still calls on God in the middle of chaos. Because every time you pray, darkness loses ground. Do you know that when you're in trouble and all hope feels lost, when the powers of darkness close in, yet you still lift your eyes to God, heaven does not stay silent? Every whisper of faith shakes the unseen, and angels take their positions.
The moment you call on God, the battlefield shifts. Armies of light rise and the forces of darkness tremble at his command. Your prayer isn't small, it's warfare. In realms beyond sight, light and shadow collide, and every word spoken in faith becomes a sword. While you see struggle, heaven sees strategy. You think you're outnumbered, but the armies of God surround you. So when darkness presses in, don't stop praying. That's when heaven fights hardest. Because God never abandons his warriors. He only waits for the perfect moment to turn your battle into victory. If you believe that God hears your prayer, type Amen in the comments. 5 reasons why God allows his angels to take charge over you. Do you know that God didn't leave you on earth unprotected? He assigned angels, mighty spiritual warriors, to walk with you every day. Here are 5 powerful reasons why. 1, because the battles you face are spiritual. You don't wrestle against flesh and blood. Angels fight what your eyes can't see. 2, because darkness plans against you daily. The enemy studies your weaknesses, so God places guardians to intercept every unseen attack. 3, because your destiny is valuable. The greater your purpose, the harder darkness fights. Angels ensure nothing derails God's plan for your life. 4, because human strength isn't enough. 5, because God loves you deeply. His angels are proof that heaven is invested in your safety, your journey, and your destiny. Leave an amen in the comments if you believe. Do you know there is a war raging against the children of God? Every pain, every disappointment, every sudden storm, many are not just natural, but deeply spiritual. The forces of darkness are real. They target your peace, your purpose, your destiny, because they know what you carry is divine. That's why you must be strong spiritually. You can't fight a spiritual war with physical strength. Prayer is your weapon. Faith is your shield. The word of God, your sword. The truth is this: life is first spiritual before it ever becomes physical. What you see is only the echo of what's already happening in the unseen realm. So don't live unaware, because when you rise in the spirit, no force of darkness can pull you down. Amen. If you believe that through the power of God, you will win every battle of life, type Amen in the comments. One of the greatest gifts God has given us is the gift of angels. Most people don't realize it, but every day, heaven assigns warriors to walk beside you, not to be worshiped, not to be seen, but to protect, guide, and defend you and your family. When danger rises, they stand between you and harm. When darkness plans an attack, they confront it before it reaches your door. When you're confused, they whisper direction. When you're weak, they strengthen your steps. You didn't survive certain battles because you were lucky. You survived because angels were fighting for you. You didn't avoid certain accidents because you were careful. You were covered. God knew the world is darker than your eyes can see, so he gave you heavenly guardians who never sleep. So walk in faith today, because you are not walking alone. If you believe in the power of angels, type Amen in the comments. Do you know that there's an unseen battle always going on because of your soul? Right now, in realms you cannot see, light and darkness are at war. Angels and demons clash over every decision you make, every word you speak, every thought that shapes who you become. You may feel it sometimes, the sudden heaviness, the fear, the doubt. That's not just emotion, it's spiritual warfare. The enemy wants your soul in chains, but heaven fights daily to keep you standing. Every prayer you whisper sends shockwaves through darkness. Every act of faith summons heaven's defense, because your soul is not ordinary, it carries the mark of God. And as long as you belong to him, you are never fighting alone. If you believe God always fights for his children, type Amen in the comments. I don't know what you have seen, what you have heard. Let's make sense about the reality of the spiritual world. Let me make some sense. The spiritual world is real.
You don't see it. togiraba mu You buliwo, don't even hear it. togiwulira, But a lot is happening. Spiritual warfare is happening. naye bingi ebibaawo, entalo ez'omwoyo Every ziri. decision that you make, Buli kusalawo kwokola, everything you do, buli kyokola or what you even don't even do, oba ne kyotakoze, there's a lot of going on in the realm of the spirit. waliwo bingi ebigenda mu maaso mu nsi May God y'omwoyo. help us be spiritual people. Katonda atuyambe tugere ensi That's why y'omwoyo. we are born again. Y'ensonga lwe twaza We are lumonde born in the ogwokubiri. physical and also born in the spirit. Twazaalibwa mu mubiri ne And we are filled tuzaalibwa with the mu Holy mwoyo. Spirit of God. Ate ne tujuzibwa And we omwoyo wa speak in Katonda. tongues in the Era ne spirit. twogera ne mu nnimi eza Katonda. May the Lord help us. Katonda atuyambe. The last pillar, number 4. Empagi namba 4 We esembayo. must exercise spiritual and physical dominion. Tuteekwa okukozesa obufuzi buno obw'omwoyo n'obw'omubiri Because n'omunsi God has omwoyo. given us a mandate to do so. Kuba Katonda atuwadde obusobozi okukikola. In Matthew 16, Matayo 16 verse 19, olw'ennyo 19. Jesus said, Yesu agamba, and I'll give you the keys of the kingdom of heaven. mbawadde ebisumuluzo by'obwakabaka. Ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka. And I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka. Whom is God talking to? Ani gwayogera naye? Believers, Abakkiriza, Christians, Abakristaayo, born again saints, abalokole abalokoka, men and women of God. abakazi n'abasajja God ba has given the Katonda. keys. Katonda akuwadde ebisumuluzo. For what purpose? Olwa mugaso ki? And whatever you bind on earth Era na buli ky'olisiba ku nsi will be bound in heaven. kirisibibwa ne mu And ggulu. whatever you lose on earth Na buli ky'olisumulwa ku nsi will be loosened in heaven. kirisumulwa mu ggulu. So you have the key to your victory. Kati ng'olina ebisumuluzo by'obuwanguzi You bwo, have the keys in your hands. olina ebisumuluzo mu ngalo You have zo, the power within you. olina amaanyi mu ggwe, The power of Christ amaanyi ga to Kristo, bind and to loose. okusiba era n'okusumulula. You know how painful it will be when we go to heaven. Okimanyi bulumi ki obunaabaawo bw'onoogenda mu ggulu, bwe tunagenda mu ggulu, You're asking God, why my life was this? Why was this like this? Why ng'obuuza come I never Mukama, had kino this? lwaki kyabaawo, kino lwaki tekyabaawo, kino lwaki kyali bwe kino bwe kiti. And God is saying, I gave you my word. Nga Katonda agamba, nakuwa ekigambo I kyange, give you my Holy Spirit. nakuwa omwoyo omutukuvu. In other words, was your responsibility. Mu ngeri ndala bwalivunaanyizibwa bwo. May the Lord help us, brethren. Nsabye Katonda tuyamba abooluganda. Hallelujah. Amen. As I finish up today, Nga mmaliriza lwaleero, I want to call upon us njagala kubayita mwenna that you live from your spiritual seat. ove You live, obeere mu kifo kye ky'ensi y'omwoyo, not to our emotional states. si mu mbeera ze engeri gye weewuliramu. Host heaven intentionally Oyanirize eggulu ng'okigenderedde, through worship, purity, and unity. ng'oyita mu kusinza mu butukuvu ne mu butuukirivu. Discern spiritually. Oyawule mu nsi y'omwoyo. Don't just analyze naturally and mentally. Tobeera awo n'ogaa nti okusinziira bwe ndabye n'okyolowooza. Be spiritual. Beera wa mwoyo. Govern atmospheres. Kuŋŋanya embeera. Don't just survive them. Don't just survive them. Tobeera Tobona buwonyi na kubeerawo. buwonyi kubeerawo. Subdue the earth. Ensi gifuge. Don't allow it to subdue you. Tokkiriza nsi kufuga. May the Lord help us. Katonda atuyambe. You know, if that happened in GFM Church, we'll be a different church. Okimanyi singa ekyo kibeera mu GFM Church, You took your ekkanisa eba responsibility yanjawulo. as a believer. Gwe n'otwala obuvunaanyizibwa bwo ng'omukkiriza. And that's where God is calling us to be. Awo Katonda waatuyitira okubeera. Everybody stand up on your feet. Ffenna katuyimire ku bigere byaffe. I want us to take a moment in prayer. Njaga twaleyo akadde ak'essaala. And ask God, Lord, help me Osabe Katonda mugambe Mukama nnyamba. to reign in the spiritual realm Nfuge mu nsi y'omwoyo. and take dominion. Ntwale obufuzi. Everybody's praying right now. Buli muntu ali mu kusaba kati. Every eye Tusaba. is closed. Amaaso nga gazibiriziddwa tuzibiriza. Everybody's praying. Buli muntu asaba. Lord, help me Mukama nnyamba to be spiritual, okubeera ow'omwoyo, to be discerning. Lord. okubeera omuntu ayawula. Help me, Lord God, Nnyamba Mukama that my life be different. obulamu bwange bubeere bwa I will njawulo. not be a victim. Nneme kubeera omuntu I alumiziddwa. want to be a victor. Njagala kuba I muwanguzi. don't want to be defeated. Saagala kubeera I wanguddwa. want to be a victor. Njagala kuba I don't muwanguzi. want to be a loser. Saagala kubeera I alemeddwa. want to be a winner. Njagala kuba muwanguzi. I work in my spiritual position in Christ. Njagala kuyimirira mu kifo kyange mu nsi y'omwoyo. Let my home
amaka gange, my heart, omutima gwange, everything that I am, na buli kye nnina host the presence of God. kireetera okubeerawo kwa Sharpen Katonda, my discernment, Lord. okwawula Mukama. Come on, everybody's praying right now. Everybody's Tusaba praying. abooluganda, Everybody's praying. buli muntu asabe, Everybody's praying right now. buli muntu asaba, ffenna Ask tusaba. for this to sharpen your discernment Saba Katonda awawule in your okuwawula decisions, mu buli kusalawo in kw'okola, your actions. mu bikolwa byo, Be discerning. oyawule. Oh, rebosare rebarebe. Rimosatarara bayebe. Swebene mene gabaga sariri bayebe. Ramaraga sararara bayebe. Remori karere bare gasoriri ba. Oh Lord my God. I want us now to speak the spiritual world. I want you to speak the spiritual world right now. Those issues that you're battling with. Those mountains in your life. Speak to them in the name of Jesus. Speak to them in the name of Jesus. Could be battles of shame. There could be battles of shame. Battles of lack. Sickness. Disease. Failure. Weaknesses in life. Speak to them in the name of Jesus. And command them to align to the will of God. That you will be able to take position as a child of God. Let the spiritual realm shift in your favor. Let the courts of heaven rule through you. Let the winds of the Spirit blow in your direction. The place of victory. The place of understanding. The place of honor. The place of glory. The place of excellence. Oh, ribosara rarabarabarigazeri bayire. Remozeke menene mararabarabayire. Oh, babagasatara rabayimene gazori bayire. Rigagazatari bayire. All those mountains of poverty, of lack, of debt, of insufficiency, of shame, embarrassment, of lack of peace, of grace of God. Speak the spiritual world. You're a child of God. When you speak, they will hear and they will obey in your favor because you're a child of God. Oh, ribasarara. Our God Adonai, Katonda waffe wa byonna, God of our forefathers, Katonda wa bajjajjaffe, Abraham, Isaac and Jacob, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, in this month of Kislev, mu mwezi guno gwa Kislev, renew our dominion, zabujja obufuzi bwaffe, renew our favor, O God, zabujja okuganja kwaffe, we have been defeated, tuwanguddwa. Where we have been defeated, awe tubadde tuwanguddwa, may we become victors. tubeere bawanguzi. Grant us your goodness. Mukama tuwe obulungi bwo, grant us your blessings. tuwe emikisa gyo, grant us life of peace, tuwe obulamu obulimu of emirembe, strength, obw'amaanyi, of provision, obw'obugabirizi, of reverence, olw'okuwangula, and unite us era otugatte in the heavenly realms. mu nsi y'omwoyo. Father, we thank you. Mukama tukwebazizza in the name of the Father, mu linnya lya Kitaffe, and of the Son, n'ery'Omwana, and of the Holy Spirit. n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Amen. Give God a round of applause. Engalo tuzikubire Katonda.